Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obbanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza. Jjukira nti nno olunaku olwaleero Mwami Yoweri Kaguta Museveni lwavuddeyo gye badde atingidde eggendo okugenda eri mu ggwanga erya South Sudan. Nno ebigenda mu maaso mu ggwanga eryo tebinnategeerekeka kubanga ate biraga ng'eggwanga erya Uganda libirinamu omukono ogw'amaanyi ennyo mu conflicts zonna oba mu ki kyonna kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga erya South Sudan. Oluvannyuma lwa opposition leader owa ggwanga erya Kenya okukyalayo ebyavaayo byonna birina ebyama bye byasaba okulula bitwali tetumanyi gwe mukwano gwange ate okuwunzika ne bagenda mu maaso n'okuba nga balya ebigambo byabwe. Naye ekyo kyatusigira ekifaananyi ekirala nnyo nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayina ekyamanyi oba omukono ayinamu omukono ku nsonga zonna ezigenda mu conflict wakati wa Riek Machar ssaako ne Salva Kiir gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati nno General Muhoozi Kainerugaba gy'asinzidde okuba nga ayozaayoza mbu eggwanga gavumenti y'eggwanga erya South Sudan okuba nga bayaniriza kitaawe mu bitiibwa eby'enjawulo. Tetumanyi kyonna kyadde kimututteyo naye ffe twawudde bulizi nti nno yatindiza eggendo era nga yakomyewo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula takomye ku ekyo kyokka kwebaza abantu nga bulijjo nga weeri enkola ye eyogera maaso n'okusosonkoleza pulezidenti ono ow'ekibiina kya National Unity Platform kubanga buli weekend wabanga tamwogeddeeko awulira nga popularity ye eba tejja kuwera oba oliawo era yawubyeyo ekigere ku mukutu gwe ogwa Twitter n'avaayo ng'ayisa mu Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa National Unity Platform amaaso ng'agamba ye kabobbi kali luddawa era neebuuza keekweseewa kitegeeza ki nti General Muhoozi Kainerugaba Bobi Wine waatabeerawo abawulira talina mirembe era mu basiibye abalumya omutwe balina mulowoozaako buli kadde. Kuba statement eyo gy'akoze kikulaga nti nno essaawa 24 Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera ku 24 surveillance zaabwe era nga beebuuza kati azaako ki ng'asirise buli waasirika bababuuza azaako ki kati kaki kaabala baba nyina okuba nga bakuuma peesi ye nga bamuwulya ng'era bamanya n'ekigenda mu maaso ku bulamu bwe na kikyazaako. Ako nno kabonero akakulaga nti waliwo ekintu ky'otya era ng'okiwa tension ey'amaanyi. Kibanga bwe banagamba nti nno bomwene egenda kubaluka 6 wakati w'essaawa ezo nga tezinnawera obeera ku bunkenke obeera olindirira ki ekiyinza ovaayo kakati yembeera gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'erimu. Ng'oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe tukikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbaagala nnyo mweraba tugenda kuba nga tukomawo. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kuba ng'otwegattako nga oliko gwo atuwuliriza
osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako buli wosubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message buli wokona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga gwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka
ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mu abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.